Olunaku lwa 17 Mei omwaka gwa 2007 bannayuganda baakirira mu kiyongobero olw'amawulire ag'okufa kw'omuyimbi omwatiikirivu ennyo Prince Joe Paul Kafeero eyali yeepaatiiseeko ery'amaanyi ga njegere Golden Boy of Africa. Okukungubaga nga kugenda mu maaso, abakyala ab'enjawulo beesowolayo nga balumiriza nti babadde baganzi ba Kafeero era nga n'abandi balina abaana be bakakasa nti Kafeero ye kitaabwe. Okuziika nga kuwedde, waliwo abantu mikwano gya Kafeero abasalawo okugabana abamu ku baana ba Kafeero babatwala okubalabirira, era waliwo abasobola okubagunjula n'okubaweerera ne basoma okutuuka okumalako emisomo. Ebyembi waliwo abaabatwala kyokka wakati awo olw'ensonga ezitamanyiddwa ne babaleka. Nga wayise ekiseera wasitukawo enkaayana ng'abamu ku booluganda lwa Kafeero balumiriza nti mu baana ba Kafeero mulimu be baatobekamu. Enkaayana zino zaalanda okukakkana nga zituuse mu kkooti era neeragira ebisigalira bya Kafeero biziikulwe basobole okukebera abaana bonna abagambibwa nti Kafeero ye yafa abazadde. Enteekateeka y'okuziikula Kafeero yakolebwa ng'ekulembeddwamu poliisi era Kafeero n'aggyibwako obutundu obw'enjawulo ku mubiri gwe mu bifo eby'enjawulo. Okusinziira ku minisita wa gavumenti ez'ebitundu Baramu Baroga Halateny, yafuna abaana 35 abaali bagamba nti Kafeero ye kitaabwe, kyokka bwe yabayita okugenda okuggyibwako omusaayi 25 bokka be bakkiriza, abasigadde 10 ne babulawo. Next on our list is Nagawa Elizabeth. Kati olwaleero embeera ebadde yasanyuna kunyiikaala ku kitebe kya poliisi e Naggulu mu kufulumya ebyavudde mu kukebera endagabutonde z'abaana ba Kafeero, ng'omukolo guno gwetabiddwako minisita Baramu, mikwano gya Kafeero nga bakulembeddwamu Andrew Benon Kibuuka, abooluganda lwa Kafeero n'abantu abalala ab'enjawulo. Wasoose kubaawo okusomesa ssayansi omutonotono ku bigobererwa mu kukebera endagabutonde era ng'enteekateeka eno ekulembeddwamu kamisona wa poliisi Andrew Mubiru. Eno gye tuyita DNA bwe tuba tugenze mu mubiri gwo tulina kye tuyita essero. Kati omuntu bw'obeera ng'ojjudde olina buno obuwumbi obusukka obusatu. Kati ebivudde mu kukebera omusaayi mu laboratole zombi, eya Uganda Analytical Laboratory n'eya poliisi, byolese nga Kafeero Benedicto, Kafeero Simon Peter, Kafeero Thomas ne Nagawa Elizabeth be baana bokka abava mu ntumbwe za Kafeero. Banange mbadde saba musooke muveewo mu abali wano mwenna. Amangu ddala ng'okulangirira kuno kukoleddwa, abaana 21 endagabutonde beewandudde beekandazze ne bava mu kifo kino mu busungu n'okusoberwa. Andrew Benon Kibuuka ku lw'emikwano gy'omugenzi Prince Joe Paul Kafeero agamba nti ensonga za Kafeero kibe ekyokuyiga eri abasajja bonna abalina abaana nga tebeekakasa oba ddala baabwe okubakebeza nga tebannaba kuva mu bulamu bwansi. Mutegekere okufa kwammwe. Ndowooza Walukagayi alina oluyimba olugamba nti DNA ekolebwe mu kuzaalibwa. Omwana oluzaalibwa DNA ekolebwe. Munnamateeka w'abooluganda lwa Kafeero Joseph Luzige yeetondedde bannayuganda naddala mikwano gya Kafeero olw'okuziikula munywanyi waabwe nti wadde ng'ekintu kino kisisiwaza y'engeri yokka gye baali basigazza okusobola okumalawo obutakkaanya mu nju ya Kafeero. Naye tewabadde kyakola nga y'engeri yokka bannassaayansi bano gye baatugamba erina okuyitibwa mu mateeka. Manyi public yayomba, Mwami Ssenkubugwe mutusonyiwe nnyo, naye tusuubira nti kigenda kuvaamu ebibala engeri ebisobola okuba nti famire etereera. Minisita Baramu agumizza abaana ba Kafeero nti waakusigala ng'abayambako naddala okubaluŋŋamya ate n'abo DNA ebeewandudde n'abasuubiza okubakwasizaako ng'abayingiza mu nteekateeka za gavumenti basobole okubeezaawo obulamu. Gavumenti erina puroguramu y'okuyamba abavubuka okuva mu bwavu mu minisitule ya genda, minisitule gye mbadde nkoleramu. Mugenda ne babayigiriza ne gavumenti na program ndala nga PDM. Abaana ba Kafeero abana basabye olumbe lwa kitaabwe luddemu okwabizibwa buto oluvannyuma lw'okukizuula nti n'omusika gwe baamuteerako teyali mwana we. Nsaba twabye olumbe lw'omugenzi kuba terwabizibwanga. Omusika gwe baatuteerako yali wa Kishupuli, ono Simon Peter yalina okuba omusika omutuufu. Bano nga bamaze okufuna amawulire gano balagiddwa okuddayo mu kkooti omulamuzi okusobola okukakasa ensonga zino, era minisita n'abasaba baddeyo batuule ng'ab'ekika bateeketeeke okuddamu okwabya olumbe lwa Kafeero n'abasuubiza n'okubawaayo ente mu kwabya olumbe luno. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV.